Kino kijjeewo ebyo byonna ebibadde byogerwa nti Besigye tagenda kwesimbawo mu kulonda kwa 2016 ye kyagambye nti kikyamu. Abamu nga bagamba nti ate neefudde nali ngamba tisijja kwesimbawo ate kati nkomyewo, n'olwekyo siri mwesimbu, n'olwekyo neekyusa, n'olwekyo wabaddewo ebintu bingi sisobola kwesigika. Ensonga eyo njagala njiddemu bulungi nti nze soogerangako n'omulundi n'ogumu, era njagala annumiriza aleeta obujulizi nti nali ngambye nti sisobola kwesimbawo. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire wali ku luguudo Katonga, Besigye ategeezezza nti ye tagenda kuweera okutuusa ng'eggwanga lifunye obuweerero n'enkyukakyuka ey'omuggundu. Nze tewali n'ekisanja n'ekimu kye namala emyaka 5. Ekisooka namala 4, ekyokubiri n'emala 3 era n'empuumula. Nolwe tosobola kugamba nti asazze ebisanja bye ku lulwe atayagala bisanja naye yeeremeza mu ofiisi. Ofiisi ki gye neeremezaamu? Siina ofiisi ya pate gye mbadde mu myaka 3 gino gyonna, n'emu yonna tewali. Era nga ndi wabweru wa ofiisi za pate ya FDC zonna bakoze okulonda okulala ne baleeta abakulembeze abapya. Oluvannyuma Besigye ne gwavuganya naye ku kukwatira ekibiina Bendera General Mugisha Muntu basisinkanya akakiiko k'ebyokulonda aka FDC akakulemberwa Dan Mugalula. Ye General Muntu agambye nti bakolerera kuleeta demokrasiya ow'ekimmemmette mu kibiina n'eggwanga okutwaliza awamu.